Wala alabika yali tazze mu relationship yali alabika abazenga olaba katatumba byamukolera akayimba kati loza alabika naye kyeyabala engeri yali mukwano gwange ne mwesiga amangu kitegeera naye ng'ebintu ebimu yali tabikyusiza yali annimba buli amulabisudde n'enkutuka kitegeera I understand. kati ngakyali mubiri ebintu byebika mwana Chogan yaddamu ne drugs. Kyanga kwogera munaaki kina kyemanyi kiringa omuntu okubeera disappointed mu muntu yaddako ekemabegaayi I know. naye toyogeranga bya kisenge I know. bwati oli muganda wange naye kyawo okitegeera mwana kati olwasooka ndowooza bali engeri gye bamusigulamu abantu baagala ate bakubenze yali atandise okutambuza ekibuuzi nze mukuba ito kyamu ekitegeera kiŋambye bannaye katonda bwati so ate namaana agamba mbuno bagamba mbuno omuntu olina omwala gwenzabiro kiranga tebikwatagana bigezi kati laikina bagala kufumbula nze enziro kinze munziro basoka nebigaana omanyi tagaana she tried or they tried to use other bloggers but the big number at the major bloggers, they know me. They know the truth that me, I'm in love and I've been sacrificing to help her. Like in whatever. So these people, Chava, Matantino, Bali Banku of TV, a single bone, Bali Banku, they couldn't know what saying in Nanga, Grace, your mother Movanda to Musovura. Ngamba tetulina n'evidence ng'akola kino ne kino ne kino era tagezaako kukulimba era ffe tasobola kukubanga tukira because we know who you are and we know whatever is being sacrificing. She's trying to like Obama and she's the one who is bad and has all evidence ng'akola ebintu and sometimes you know why sometimes you try to get blamed then gwe nosigala ng'oyambuka abantu ababadde bazze ne bagwayiriza Katonda n'abakuba kibooko it is good